mukazi watono Kadaama gwolaba bamuzza Uganda. Bamuzza Uganda akali mukagaanye. Abadde yakayingira ekyeyo emyezi mitono. Ensonga emuzise Uganda mbutamanyi Luzungu. Banange okoleka ng'omuntu aliko bubeezi kimugoberera. Bakadaama bameka abaliyo nga tasobola yadde okukola sentensi y'Oluzungu naye ng'ali mu kiyumba akola emirimu gye. Mugenda kubanga muwulira mu kavidiyo ebigambo ebiri mu kavidiyo maaso kaawo nga omukazi wattu bamubuuza kiki ekikuzise Uganda nti lwa nsonga simanyi Luzungu. Bino nno bye bagamba nti bannange sitaani waddala bwe tuvayo ne twogera nti sitaani waddala ngenda kubanyumizaako story eyatuuka ku mukyalo omu gwe nalabako n'amaaso gange nga tebaamunnyumiza. Omukyalo ono twali tugenda kutambula 221 nga tugenda ku ddwaliro liriizi kyoba Mmengo oba Nsambya baliyita Jebbi. Lyaka liri Nsambya. Baliyita Jebbi nga tugenda for medical check-up. Nga bakebera omukyala. Ng'omukyala bagamba talina mawoowoolo. Aga amawugwe bayita amawugwe agayambako omuntu okussa. Nga bamukebera nga bamugamba toyina mawugwe. Ng'omukyala agamba bannange kijja kitya okubanga siina mawugwe. Nze sirwalangako. Okuva obuto bwange siremererwangako kussa. Yo omuntu atalina mawugwe asobola okubeerawo nga mulamu kubanga ge gayamba omuntu okussa. Mbabuulire sitaani waddala mukazi wattu n'akabamu awo amaziga ffe twaleka bamusindisa agende e Mulago addemu bamukebere. So kati ne sisita ono nze ŋŋamba Kadaama ono aliko ekimugoberera. Gwe weebuuze bameka abali eyo nga tamanyi Luzungu ng'ali ku mulimu akola. Bakadaama abamu atambula nga mutuufu ne P7 ye nga byagaana bantu balemererwa bulijjo nga ne P7 teyagituula. So okuleka ng'aliko kimugoberera. Kati wuliriza ka vidiyo ke waneeno mu maaso mbe nga mukawulira. What's your name? What's your name? Shadia? Shadia, what do you want? I go to Uganda. Why? I don't know English. You don't know any issue? Yeah. سمعت اللغة? Okay. Are you sure for that? Yes. Yeah. Okay, thank you. Ndowooza nawe omwewuliriddeko. Gw'olowooza wamma gwe nga gwe ndowooza ki gy'olina. Omukyalo ono aliko kikyamu oba kituufu ddala Oluzungu lusobola okulemesa omuntu okukola. Kubanga ekisooka kya byonna nti n'abantu be tukolera tebamanyi Luzungu. Nga neya tebagimanyi. Ate ne bwe tugamba nti Kadaama ono baali bamututte ng'agenda kukola mu bifo oba oliawo kaŋŋambe ng'eddwaliro nti agenda kukola nga kiriina ebintu bwe bityo nti beetaaga omuntu amanyi Oluzungu. Ne woba ogenze mu malwaliro gaayo b'osangayo aboogera Oluzungu era si lwe Luzungu oli lwennyini lwe tuyita Oluzungu. Zibeera ezo enzungu enjingirire. Kubanga kye namanya mu Saudi Arabia omwana asoma n'amaliriza kati bw'amaliriza okusoma then bamuzzaayo ate n'asomayo koosi y'Oluzungu. Kaŋŋamba osomye dokita nti dokita osomye emyaka girina ekuba emeka nti 6 simanyi gibeera emeka kangize nti emyaka 6 ng'osoma bwa dokita kati bongerako emyaka emirala 2 egy'Oluzungu egy'okuyiga Oluzungu. Kati omuntu asomedde Oluzungu emyaka 2 gyokka toyinza kuŋŋamba nti nga bbo bw'obamanyi n'entegeera zaabwe nti asobola okwogera Oluzungu oluli perfect era batono. Aba bakuliddeko oba oliawo mu mawanga nti nabo bafulumako ne bagendako oba mu nsi endala ne bakulira eyo ne babeera nga mu Saudi baddayo obuzzi bwe bityo oba bakulidde mu maka kale nga go boogera Luzungu kisoboka n'abanga yogera Oluzungu olulungi. Naye ku Bawarabu bemmanyi Oluzungu terusobola kukozesa muntu Uganda mbwadde Uganda because of Oluzungu nti talumanyi. Wamma gw'oteesa ki mu comment section kubanga nze mutuufu ndabira ddala nga tekisoboka
mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde bankumire nnyo atakumira mpeera ngenda kusaba mukwano gwange wekuba nga gwe mulundi gwo ogusoose okutweyungako bambi oba okusanga channel yange nyamba onkonerekawo wansi wa vidiyo eno ku kagambo subscribe ate era bw'ogimpeera ne kalayiki vidiyo eno obeera onkoledde ekyomuwendo tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako mubeere bulungi mukama bankumire nnyo bye bye